Ekintabuli ky'omuziki, amawulire n'ebisanyusa kukinda kutanyeze mukaaga Royal Farmer okuva ebuvanjuba n'ebugwanjuba tewuliriza Radio kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer Radio eyogera ebituzimba ebitunyumira saako n'okutuwa amawulire mu budde obutuufu eno ye kyenda akawummuza mukaaga Royal Farmer. Yes, program najigambye nabagaye program tuuliza program agaliko buli lunaku okuva Monday paka Friday ne Uncle Peter mutukuweza amawulire ag'enjawulo agafudde wano mu ggwanga lyaffe Uganda saako naago gavudde mu nsi z'ebweru. Enkya ya leero ekiri mu ggwanga lya Nigeria kyamaanyi nnyo. Enkya ya leero zibadde ziwera essaawa emu n'eddakiika 50 ne wabalukawo olutalo sinzigo mu ggwanga lya Nigeria nga luno lubadde wakati lw'abashiya n'abakumbadembe mu ggwanga Nigeria mu kibuga Abuja. Otono lubaddewo enkya ya leero ku makya mbagambye ennaku za leero ziri ennaku 23 omwezi ogw'omusanvu 2019 era nga bino byonna bibadde olunaku olw'olwa leero ku makya ga leero ku ssaawa emu n'eddakiika 50 mu kaseera mpaawo kaaga munnamawulire ow'emyaka 23 munnamawulire ow'emyaka 23 amanyikiddwa nga Precious Owalabi kikakasibwa nti attiddwa mu kavuvungo kano ng'akubiddwa essasi mu luzungu kye bandiise astray bullet. Munnamawulire w'emyaka 23 Precious Owalabi yattiddwa mu kavuvungano kano. Ate ne Commissioner wa Police, Deputy Commissioner wa Police mu ggwanga lya Nigeria naye yattiddwa mu kavuvungano kano. Bino byonna byenjogera bibaddewo ku makya ga leero mu kibuga Abuja mu ggwanga lya Nigeria. Abakabinja k'abashiya bagambye nti abantu 11 be bafudde era nga bangi bali nyiga bisago. Abantu 11 ku ludda lw'abashiya bo battiddwa nga n'abasinga bali ku bisago. Kino kiddiridde okubaawo nga namungi w'omuntu yeeye ku nguudo nga babanja okuteebwa kw'omuntu waabwe amanyikiddwa nga Sheikh Ibrahim Zaki gwe baasoma mu mwaka gwa 2015 ng'era ono kkooti yali egambye nti naateebwe naye paka na kati gavumenti temutanga. Bokko olunaku lw'olwaleero kabaveeyo beekalakaase nga baagala omuntu waabwe ateebwe. Owalabi ono ngamba munnamawulire akubiddwa essasi enkya ya leero abadde asaka mawulire ku National Television era ng'abadde intaani abadde akyagayiga buyizi naye bw'atyo Mukama bw'asazeewo. Wetwogerera bino eno byonna ng'embeera ezze mu nteeko mu kibuga Abuja mu Nigeria. Embeera ezze mu nteeko naye ng'abashiya balangiridde baakudda ku nguudo paka nga babateeredde Sheikh waabwe Ibrahim Zaki kooti gwe yagamba ateebwe yakwatibwa mu mwaka gwa 2015 naye paka na kati tateebwanga.
agono ge mawulire agavudde mu ggwanga lya Nigeria ng'era gabaddewo leero ku ssaawa emu n'eddakiika 5 olutalo lubadde lutandise okunyinyitira. Weekumire ku mukutu gwa Royal FM, tovaako ngenda kuba nkomawo story ndala. Nabagambye program agise agaliko nga Uncle Peter yali kuweereza eggulire lino. Tova ku mukutu gwaffe ogwa Royal FM, tugenda kuba tukomawo.